Sukaali kye kimu ku ndwadde ez'olukonvuba ekiruma abakulu n'abato. Okusinziira ku Dr. Ezra Nunda Kibirango, omukugu mu ndwadde ez'omunda okuva ku ddwaliro e Mengo, ne Dr. Vincent Karuhanga owa Friends Polyclinic, sukaali alimu ebika eby'enjawulo. Waliwo kye tuyita type 1 eky'abaana abato ng'ennuuni esiridde nga tekyalina munadde ka insulin konna. Type 2 ew'abakulu abakuze mu myaka 45 okudda waggulu, nimbaamu n'obusukaali mu bakyala, naye mulimu n'ekika ekijja nga si mwana muto nnyo ate si mukulu nnyo. Awatali kwawula mu bika, abakugu bagamba nti okujjanjaba obulwadde bwa sukaali waliwo empagi za mirundi 3 omulwadde n'abamulabirira ze balina okugoberera. Twagala akola edduyiro ekitole nnyo eddakiika 30 ennaku 5 mu wiiki. Asobola okudduka, asobola okubuuka omuguwa, asobola okuvuga akagaali, asobola okulima, asobola okugenda okuzannya omupiira. Ezo ng'okuwuga, okubeera mu mazina, okutambula, sipiidi, nayo ng'emikono nayo gikozesa ng'otambula. Okulya obulungi naddala enva endiirwa, abalwadde ba sukaali balina kukikwata bukuso. Ekitundu ky'essowaani okijjuza nva ndiirwa, teziba nsiike, ziba za boyiro, ate gw'osooka okulya. Greens oyo ayamba okukusa omuntu nti ajja kulya katono nnyo omubiri agwe sukaali mutono nnyo okuba okulwana naye. N'amatooke gaffe gano ge tulya bulijjo, lya obutooke obuto. Amatooke gano bwe gagenda nga gakula gakola sukaali mungi. Ekyo ng'okivuddeko ensenka y'emmere ku sowaani n'obungi bwayo kikulu nnyo eri omuntu alina ekirwadde kino. Bw'ofunye ekikonde ekyo ye sayizi y'emmere gye tuyita carbohydrate gy'olina okulya. Ate era tosussa bika bibiri. Emmere enjeru tugimanyi nti erimu sukaali mungi, naddala muwogo n'omuceere n'akawunga. So omuceere ne muwogo tusaba ne mumunyika okwozaako extra starch oyo n'avaako. Bw'oba wakulya kawunga twagala kali akayero akakyaliko olukuta. Era bano balina ebika by'enva ebibakolera, kyokka nga nayagadde okulya ennyama y'ekika kyonna aliko engeri ez'enjawulo mwalina okugiriira. Enva ennungi ku mulwadde wa sukaali, ekyennyanja, ebinyeebwa bijanjaalo, kawo ne white meat. White meat kati ng'enkoko oggyeko ekiriba, ennyama ey'ente n'ey'embuzi ogula nkapa, basooka ne bagikalirira bagifumba boyiro ogire omurundi nga gumu mu wiiki. Okulya ebibala eri abalwadde ba sukaali kwa nkizo, wabula nga waliwo ebimu bye balina obuteetantala. Ennaanansi, watermelon ewoomerera, ekikajjo, bundiizi, sukaali, mubisi gw'enjuki, ebyo byesonyiwe. Apples tezirina buzibu. Omuno gwa bbogo yaguma olunaku ate ogutengedde nnyo. Grapes, berries eza buli kika, amapeera, amatugunda, ekitaffeeri, carrots, byonna ebyo osobola okulya. Bw'oba okoze juice ng'omulwadde wa sukaali tomusengejja. Bw'omusengejja obanga akutte amazzi n'otabula mu sukaali n'onywa. Muyembe, paapaali ne ffene birye naye ng'olya kitono, ate birina okuba nga tebyengedde nnyo nga tebiboosedde. Ekyo ng'okivuddeko n'obudde bwennyini mwalina okuliira kikulu ddala, anti ono ye taliira buli wayagalidde. Omulwadde wa sukaali ekyenkya kyo kirina kujja wakati wa ssaawa 12 ne ssaawa 3, ekyemisana wakati wa ssaawa 6 ne ssaawa 8, ekyeggulo wakati wa ssaawa 12 ne ssaawa 2. Emmere yonna gy'olya nga zisusse ssaawa 2 efuuka cholesterol. Era omulwadde n'abamujjanjaba balina okufaayo ennyo ku bigere by'omulwadde, obutafuna mabwa n'okwegenjereza ekika ky'engatto ky'ayambala. Kasita bule bufuna engatto zino zimusonso ng'enyiga obugere ne bwenyiga, eyo si nnungi eri omulwadde wa sukaali kubanga ejja kuleeta amabwa ku bigere. Buli bbo omulwadde lya sukaali lyafuna emikisa gy'okutemebwako ekigere gyeyongera. Kyokka omusawo alabula ku balwadde abeeyitiriza okwewa eddagala naddala singa sukaali waabwe aba alinnye. Bino byonna birina kukolebwa mu ddwaliro n'omusawo kuba oyinza okumuwa eddagala ate ne bissa sukaali. Tufundako ne sukaali ali waggulu kuba yalwawo okutta tattirawo, sukaali ali wansi attirawo. Okusinziira ku Dr. Karuhanga, okwebaka n'okwewala ebirowoozo bikakkanya ekirwadde kino. Oba teweebaka bulungi, sukaali oyo naye alemesa okumukolako. Ekirala olina kulaba nti okendeezezaako ku busungu, okendeezezaako ku bintu ebikutawaanya kweraliikirira. Bino byonna biba byakukumira mulwadde mu mbeera. Kyokka waliwo ekirwadde kino lwe kyegalula, sukaali n'alinnya nnyo oba n'akka nnyo. Kati singa omulwadde aba atuuse mu mbeera eno, waliwo obubonero obukyoleka. Otandise okufuna kamunguluze, olaba ekifu, tolaba bulungi,
olaba ebintu bibiri, olina kamunguluze, amaanyi gakuwedde, bayuyiza kumukumu, enjala ebalumira kumukumu ate ng'ebaluma nnyo, batandika okutuuyanirira, bakankana. Bino ng'obirabye waliwo by'oyinza okukozesa okutaasa obulamu bwe, naddala okuba omulwadde ebiwoomerera alyoka addusibwe mu ddwaliro. Bonnambiro ofuna ekintu ekiwoomerera, okirye, oba kaswiiti, oba gulukosi, oba juyisi, oba sooda, kyonna ekiwoomerera okikozeseewo mangu ddala ojje mu ddwaliro. Wadde guli gutyo ne sukaali alinnye nnyo naye aliko obubonero kw'oyinza okumumanyira, kyokka ekyenjawulo ku ye omulwadde aba alina kuddusibwa mu ddwaliro. Mu lusawo tulina kye twogera nti mu Lunyanyimbe, eat breakfast like a king, lunch like a prince and supper like a poor person, or give it to the person you hate. Obulwadde bwonna ne bubeera bwa lukonvuba busobola okukumibwa nga tebutabukidde gwe buluma. Kale naawe omulwadde wa sukaali oba omujjanjabi gezaako okugoberera okulungamya kw'abasawo okwewala okusajjula embeera. Jennifer Kabale, agaffe eyo ku Spark TV.